ekyo Namutebi yatuuse ku Lutikko e Namirembe ku ssaawa 5 ez'okumakyanga wakugatibwa n'ebba David Sserwadda ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Abagenyi kibabuuseeko mukyala wa Sserwadda gwe yasooka okuwasa Buwazi Nassaawa atwala ekkanisa y'e Namirembe obutagatta bba ne Namutebi nga tebamaze kukaanya. Kitutte essaawa nga 2 nga Namutebi atudde mu kkanisa ng'alindiridde bba abadde yali mu kukaanya ne mukyala we yasooka. Kwaya esosi n'eyimba okumala essaawa 3 nga egezaako okubeesabeesa abagenyi ba Namutebi ne Sserwadda. Abatwala ekkanisa eno balabye Sserwadda alemye okukaanya ne yali kabitewe kwe kusalawo okutwala Namutebi mu kasenge k'ekkanisa ku ssaawa 7 nga eno amazeyo essaawa 2. Bakayama ne poliisi bebunguludde ekkanisa nga tebaagala muntu yenna okukuba ebifaananyi munda mu kkanisa. Abagenyi ba Namutebi ne Sserwadda balabye nga Sserwadda tadda kwe kusalawo okulinnya emmotoka ez'abalezi era nga bamu tebalinze mukolo kugenda mu maaso. Emperekeze zikoye ne zifuluma mu kkanisa ne zitandika okwegolola mu lujju lw'ekkanisa nga balinga abeewuunya enteeki za Katonda. Abagenyi ba Sserwadda bafulumye mu kkanisa abagole abalala bwe bazze okugattibwa. Abagenyi bawuniikiridde embaga ey'okusatu bw'eyingidde mu kkanisa okugattibwa olwo abamu ku bagenyi ba Namutebi ne Sserwadda abadde basigadde mu kkanisa ne bemulugunya ng'ate abalala batandise okusumagirira mu kkanisa. Kwaya bw'ekooye okusanyusa abagenyi eggyeemu ebyambalo n'egenda mu kantiini eyabadde ekoleddwa mu maaso g'ekkanisa ne batandika okusaba ebyokulya. Mu kiseera ekyo buli abadde mu Lutikko e Namirembe abadde yeemulugunya ku kiki ekiddirira ku mbaga y'omuntu waabwe. Ay'okukomawo ati keeko kakayinza omunyiiza kubanga lumuntu abadde kufawa kakati tusimbule kati bakutibebira kujja tuje n'emmere kakati yani abisazaamu atali ajja bisazaamu okukimugamba Abooluganda batandise okwetala mu luggya olw'ekkanisa nga banoonya obukadde 10 obadde bulemesezza abagole okugattibwa nga ku buno obukadde 5 bwe bufuniseewo, wabula obwedde emmotoka ezaavuza abagole zeetala ku kkanisa nga zikyusakyusa ebifo. Essaawa zibadde 10:30 Namutebi n'akomawo mu kkanisa, wabula obwedde agezaako okwebiika omukono mu maaso nga yeebala makamera za Bukedde TV. Ye Sserwadda ayingidde ekkanisa ku ssaawa 11 mu kugatta okubadde kulina okubeerawo ku ssaawa 5. Asoose kutuula ku mabega w'ekkanisa olwo mikwano gye ne gimukulisa olutalo lwayiseemu. Namutebi ne Sserwadda bayingidde mu kkanisa okufuna omukisa mu bufumbo bwabwe, wabula akuliddemu okugatta abagole. Ssekiziivu David ategeezezza ekkanisa ng'abagole bano Katonda bwe yabagatta edda. Namutebi ne Sserwadda bafulumye ekkanisa nga banyiikaavu era nga tebekubisiza bifaananyi ku mulyango omukulu ogw'eyingira Lutikko ne beeyongerayo. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.